Lonchi egenze bulungi nnyo mu njogera ennyangu. Tusimbudde era nga njagala okusooka okubeebaza nga bannamawulire okunjagala ennyo nnyini ddala nnyo bakoze emikolo gyabwe bangi nnyo bakoze embaga zaabwe naye mubanoonya oluziku ku ssaawa eri yennyini naye nze ne munoonya ku ssaawa eno era olunaku nga mulabye nti abagenyi bazze okusobola nga bampagira kuba mpise mu bizibu bingi nnyo ng'omuntu era myaka mingi nnyo mbadde sisobola kukola kino kyenkoze olwaleero negwe guno gwokka omwaka wenfunyemu akabembereza okulaba nga nsobola okuteekateeka ensonga ng'eno era bakulembeze bannange ne bajja ne bampagira eno lonchi ey'embaga y'abakulembeze era ebadde y'abakulembeze bokka bokka era etambudde bulungi nnyo era tubaddewo ne pulezidenti waffe era ng'akiikiriddwa fasitedi waffe ng'abaddewo ne tusobola okumaliriza lonchi eno wamu ne mukama wange ku palamenti leader of opposition naye nga waali ne tulaba nti lonchi ewedde bulungi nnyo n'emikwano gyange abayimbi era nabo babaddewo ne baperekerako wadde bangi nnyo babadde balina gye bali eri wala naye ate waliyo lonchi endala egenda okubaawo era eno wiiki yennyini nga y'abasuubuzi n'emikwano gyange bakyali bange ab'e Kampala n'abasuubuzi ab'e Kampala naye genda kubeerayo mu DT eyo downtown genda kubanga ebeerayo ate nzikirire eri mu balonzi bange bannamityana bayita ab'okukaalo nabo tulabe nga bampagira nga tugasse wamu bonna wamu sikwawulamu nga bwekoze ne Kampala so nakutambudde bulungi nnyo nga njagala okwebaza abo bonna abansabira mu bizibu byonna byempitamu kati kyenyina ekiseera ngenda ku birungi leero siri musajja wa bizibu leero ndi musajja kati wa bintu birungi wa mbaga ngenda mu mbaga era mbeebaza nnyo okunsabira mwongere okubanga munsabira nange mbasabira tuyite mu mbeera eno wadde embeera si nnyangu mbeera nzibu nnyo naye tugenda kukiyitamu tulabe nga tukikuba kuba kati tusimbudde lonchi y'embaga eno ewedde ate ebadde successful bulungi nnyo abantu bampadde obuwagizi bwabwe bampadde essaala bampadde ebirowoozo byabwe birungi ennyo ate ne bisobola kubanga bitusobozesa okulaba nga waakiri bwe tutuuse tutambudde bulungi nnyo ababaka bampagidde nnyo abakulembeze ku KCCA bampagidde bammeeya bampagidde buli muntu yenna nga tutuyawuddemu na mu bibiina byabufuzi nga tutuyawuddemu muki buli kimu nekitambula bulungi nnyo era njagala okwebaza ekyamanya kiri mu lonchi zino kulaba nti embeera eno ngiyitamu n'emikwano gyabwe bino ssanyu nga bulijjo abantu bwe mbadde mpita mu bizibu abantu ne bankabirako kuba nange embeera nkaaba so ne bwe mbeera nga ndi mu ssanyu nga ngenda kuseka njagala tusekere wamu tusanyukire wamu so yensonga lwaki nkoze lonchi zino ndeme kubanga nkikwata nzekka wabula okukikwasagana n'emikwano gyange mumanyi nti embeera gye tulimu si nnyangu so si buli kimu nti osobola okukikola bwokka ng'omuntu wadde ndi toto wa loodi naye era emikwano gyange sobola kugireka bbali bwewali oyogera ekintu kino oba bwakitugamba mu interview abantu abasinga balowooza olimba nti Honorable Zaake alimba kati abaali balowooza nti nnimba ebyali byakusaaga kati nsimbudde era ndi sirias nnyo lonchi ewedde ne lonchi ndazigenda kuggwa awo tukimalirize nga 9 ogw'omwenda Emityana 9 September ye wedding wegenda okubaayo Emityana wedding ogyogerako ne tetuwulira kwanjula kyogamba ogenda twala mutwazi toweeyo ku bintu byonna tuzze tubikoze twabalaga proposal nga ya public ya buli omu kulaba kati ebino ebisigadde tubikola kasabu kanyama twagala kubatwala speed nnyo tubatwala mpola paka tunabatuusa ku kiri ekinene ekyamwenda ogw'omwenda ogudde nti abantu bakuwadde support naye togedde ku financial support abantu babadde financial support nnyo kuviira ddala ku bakulembeze bange ku ntikko ab'ekibiina n'ababaka bannange honorable councillors bonna abakulembeze ab'enjawulo balwanyi bannange ba foot soldiers bonna ne babeerawo ne bampagira mu mbeera ez'enjawulo era nga mbeebaza nnyo mbebaliza ddala lwaki lonchi zino ozaawuddemu n'okola ey'olwaleero n'okola ey'okulwokuna n'okola lonchi zino nzaawuddemu olw'ensonga nti emikwano nina mingi nnyo nanoonyeza lumu wano e Kampala nga tewali ebamala kati nenoonya wano ku Afrika na lumu esingawo obunene ne ŋŋamba kansooke abakulembeze n'abamaliriza ate ngende ku mikwano gyange wamu n'abasuubuzi ate era ne ku mikwano gy'abazadde bange kuba nabo balina bangi nnyo so tetumanyi twanoonyeza n'ekifo embaga weenejja nga tetukiraba Zaake
bakusondeddeko abantu kimu kyokka naye omukolo bwe baba bakusondedde olumu abantu bagamba omukyala essaawa yonna basobola omukutwalako abawa mwenna bwaba bakusondeddeko era omukyala ambeera ku lusegere wano tanvaako ate bano bakwatiddeko bankwatirako obukwatizi naye ebisigadde nze kamala byonna ebiki abantu bayinza okugamba honorable Zaake tasobola kwesapootinga yeewo omuntu omu ne batamusondera nze nno ne bwe nali nzija mu palamenti sinze eyeereeta bantu era be bansapootinga ne bampa financial support ne bampa ebirowoozo byabwe ne bampa buli kimu ne banteekamu ebigambo buli kimu nekibanga ky'abantu nze Zaake ndiwo ku lw'abantu nandibadde ndi mufu naye olw'essaala z'abantu zezimbezezaawo naguno omukolo gw'abantu era bw'okola omukono nga si gw'abantu tegusobola kubeera successful so kino ky'abantu era abantu bali mu kikola mikwano gyange bakulembeze bannange bonna ku mitendera egy'enjawulo era kyovola mbeebaza mbadde n'okukola ekintu kino tulaba nga tubutandika kati obubaga butandise paka ku mbaga ennene ey'oku ntikko nga 9 ogw'omwenda abantu ba NUP ekisemba gyendi nga ekintu kino mukitadde ku level ndala twalaba omukyala Nubiani ne Nubiani nga bagattibwa ne tulaba chairman Nyanzi n'owe tuze tulaba n'abalala bangi ffe tubikoze mu NUPA kyova olabye enteekateeka ng'eri ffe tuli maanyi g'abantu kyova olamu Zaake teyeesobola tukikulazeeko sente waze zikola kige ziva mu bantu baffe era mulabye wali eri mu meetingi ng'aleeta 10 aluleeta aleeta 5 abireeta aleeta omutwalo aleeta emitwalo 2 aleeta emmeka ne tukikola so tukikola nga ky'abantu era kyova olaffe tusomooza abalala kati kino kyakulabirako nzisa bavubuka mu kibiina kyaffe tusomooza ne bavubuka bannaffe bakolenga kino kuba munnaffe bannaffe abali eribbo ne bonoonya akafaananyi k'embaga zaabwe tekaliyo so kintu kirungi nnyo nti waliwo kyayogeddeko nti abazze bakola obubaga naye tulabye nga biboogererwa okusinziira ku essaawa zino kya struggle okukyusa obukulembeze kaga nti okukyusa obukulembeze ate bali mu bubaga mbadde nsaba nakyo kyogerereko ddala era balabe baffe bangi nnyo bakozesa famire zaffe waliwo abakulembeze bemanyi besobola kwogera mannya wano nga okutataaganya ebirowoozo byabwe n'emigongo gyabwe integrity yaabwe basooka kulaba nga batataaganya famire zaabwe ffe kye tusooka okunyweza omusingi ogusookera ddala obukulembeze ogusooka bubeera bwa famire teri mukulembeze mulungi nga famire ye etaataagana so ffe tulagako obukulembeze obulungi nga tutandikira ku famire zaffe era omuntu yenayina nga alina omukyala nga tebafumbiddwa oyo taba mukulembeze so naffe tulaba nga tulagako ekyo okulabirako ekyo nga bannayuganda bakola ebirala bannayuganda bakola obubaga obw'enjawulo buli omu akola kyakola ki kyasobola kati ffe nga bwe tulina amaanyi g'abantu abantu batwagala tulina okukola ekintu ekitujyamu n'okola nga tusanyuka wamu ne bannaffe kulaba nga tweyagala wadde nga tukimanyi nti tulina omulimu omunene ogw'okulaba nga tukyusa embeera y'abantu baffe mu Uganda ate nga tukyusa n'obukulembeze buno okufuna obukulembeze obutuufu kuba abantu bwe baalonda si yafuga tulina okukitereeza ekyo kyekivudde mu lonki tubulireko ebivudde mu lonki ebirowoozo bingi nnyo ebivuddeyo ebintwala mu maaso okukola embaga ey'omutindo omulungi ogumpeesa ekitiibwa n'okuweesa abantu baffe ekitiibwa wavuddeyo financial support ey'amaanyi nakati essaawa zino bakyabala ssente tebannaba kuba mubulya nafoga eri ku ttoto ne bw'oyingira munda bakyabala kubanga abantu batulaze omukwano ogw'amaanyi ne rumu ejjudde ne tubadde tumanyi nti munnange abantu embeera ejja kuba ndala nnyo naye abantu olwaleero basibye waka naye oluvuddeyo akawungeezi nabaga tulina owagira Zaake musajja waffe mulwanyi munnaabwe ate era omukulembeze waabwe era nekituukirira era nga kyebaliza Katonda zivuge Zaake